okwogera Mukama tumanyi nti gwe Alpha era gwe Omega gwe Katonda atandikira gwe Katonda amaliriza Maama waffe wuuno kaakati nga tukkiriza nti gwe Katonda yamuwa obulamu era gwe Katonda alinako obuyinza era abututte tusabye nga tumwaliriza mu maka gano okkiriza omwoyo omutukuvu wa Katonda afuge ffenna abafiiriddwa afuge abaana n'abazzukulu ab'emikwano ab'eŋŋanda nga buli muntu yenna azze wano okukungulagana okwerekerako n'okusaasira kkiriza ayi Mukama enteekateeka zonna ozifudde tukkiriza otuluŋŋamye wakati mu bulumi wakati mu kunyigirizibwa wakati mu maziga amangi kkiriza otukwateko ku mitima gyaffe ebundu wakati mu bulumi obungi kkiriza Yesu ofuuke ate omusawo asinga abasawo janjaba emmeeme zaffe janjaba emitima gyaffe janjaba endowooza zaffe kkiriza Mukama otuwa amaanyi nsabye olwaleero mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiina Yadde atukole mu nsi ng'alukola mu ggulu tunefulayira sonya obwonyo bwaffe ng'obusontonnona tulitwala mu kkemerwa era twekola omubiri nange obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina mukama waffe omugenzi kaakati Maama Naalongo kitalo nnyo kale musituke abeerudde eno musituke twefuge mu buvunaanyizibwa eriisa ery'oluvannyuma kale n'ekirala ekyokuwabulamu nfunye ekyokuwabulamu kaakano tubasabyemu abalina amasimu naddala ga WhatsApp waliwo professional photographer gwe baataddeko yagenda okuba nga avunaanyizibwa okuba ebifaananyi temutuuka wano ne mukuba ebifaananyi Mukama batuwera omukisa nga twefuge ekyo tukimaze kale bwe mutyo abeerudde eno mutambule mpola mpola mumukubeko eryeriiso ly'oluvannyuma Naalongo mu kitiibwa kye nga tumuwerekera mukadde waffe abeerudde eno abamaze muyinza okutuyamba bw'owulira ng'omaze ofulumamu katonotono kitalo nnyo nyini ddala yateekateeka yamanya amagenda gaffe n'amadda kale abamaze katufulumeko mpola mpola tufune omwagaanya entebe ez'abali mu maaso awo tujja kubasaba ba ashazi baffe mubalungame mubakulembere mpola mpola bajje bakubeko eriiso ery'oluvannyuma mukadde waffe Naalongo Sisse Luyinda twongera okubategeeza tuli wano Bukesha mu maka gaffe era twongera okubajjukiza tuli mu kukungubagira mukadde waffe kaakati omugenzi Naalongo Sisse Luyinda kaseera si kangu kaseera kakudde eri Mukama mu mitima mu birowoozo ne mu mmeeme zaffe twetaaga kisa kya Katonda kaakati mu oda weewaawo kitalo nnyo nnyini Mukama Katonda atugumye atwesibire ekinyu si kyangu nange ali ku muzindaalo kisa kya Mukama kyensaba anyweze nsaba Mukama mpe ekisa njagalayo nange emusa omulala ajje anyambeko nange neetaaga okumpalirira mu kisa Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi Yesu Mukama yeebazibwe kitalo nnyo ku lw'ennyumba eno twongera okwongera okubeebaza mwenna abazze okudduukirira mu kusaasira ne mukungubaga wamu naffe ab'ennyumba eno twongera okubeebaza mwenna gye muvudde abatindiza engendo empanvu gye muvudde mu byalo ne mu bibuga ne mu mawanga ag'ewala Mukama abatwebalize Mukama abatusaasirire ate naffe twongera okwebaza ku lw'ennyumba eno ey'omugenzi kaakati maama waffe Naalongo Sisse Luyinda ku lw'abaana ne ku lw'abazzukulu twongera okwebaza abantu b'e Bukesa mwenna Namarwa zone Nankulabye Kasubi Mengo mwenna bannange mwebale temujjangaawo mutulaze okwagala
ate nga mukyali naffe mubadde wano mutubeereddewo ate nga mukyaliwo Mukama yeebazibwe mutuwagadde nnyo mulaze omukwano si ku lw'omugenzi yekka ne ku lwaffe ffenna abaana n'abazzukulu ntumiddwa ekigambo ekyo nkiyiseewo wakati mu kungubaga babeebazizza Nalongo Sister Linda that passed away, and this is our home. We are here to pay respect, rather than final respect to her body. We have had a prayer. Uganda, bazzukulu twakubaniriza n'okubaza Katonda kuba mmwe abakyaliwo Naalongo kyayinza kweyamba omukyayinza okunyira ku lulwe ne mukola ekyo kisaanidde okukolwa olw'omubiri gwe kuda nti yali Mukama yeebazibwe y'okwaniriza mpulira oba ngambye abaweereza bannange kuva mu Grace Assembly Chakwethe tusanyusa okubala n'abalawe bali nsanyusa okubala Mukama yeebazibwe y'okwaniriza abaweereza bannange abakwezi mwanika w'ekkanisa ya Central wali awo abakebezi nabo weebali manyi opawanisa ku bifaananyi byomubalabye nti weebali ne organisa obutayiraga yekka nti naye waali wano eye Central kakajjo Church of Uganda nesigamanyiko Thank you.
okuva mu Lukka kanisa yaffe ya Central naye ffe tulina enkola yange kanisa eyo buli Friday tuna kituyita Friday Homosel Ministry oba osula mu muzigo oba gwenkana gutya obunene ffe tutambula ng'ekkanisa tuzinga otugobye nga tetujjawo naye bwe tugamba nti mujje tujja abamu ne bayingira mu nju amba tula wabweru ne twenyigaawo ne tusabira ffenna wamu. Maama ono bw'atusanga ali wa small ono nayise kabitono ng'ali awo n'agamba nti naye obutuufu kino nkyagadde nnyo kubanga nange ndi muki ndi mukristaayo nange muyinza okujja ewange neetaaga ki tuga nti tebiri mu nankani kumala kwetooloola tujja ddi nti nemugaa nti wiiki eno kuga Friday jja naye nange tujja mu kifo kino ne tusanga maama ono nga atulindiridde n'essanyu era bwe tusavuga nti totawana kufumba kuba yantegeeza yakkiriza Kristo kwera bulokoziwe naye ng'agendako Kristi asembule naye ng'eka mmanyiiyo ewaffe tuddawa nebuga nti neeka tubeera eka nitulokoka amiina nanga nti ate awo mbulizi nkoze eki abo ekyo tebakyogererako ddala nawe ojja kutegeeza atudde eyo teeza nitulinayo abo tulina kale baki kale nomulimu gwaffe ffenna nga abaweereza as a team bakolera waki kyembambibaza baganda bange mwogende mu maaso okukola omu gwa Katonda waga nti awo abaana babannabbi ne bagamba erisa nti laba nno ifo kibeera mu maaso go kituyinza obutono wegayiridde tugende ku Yoludaani tujjeeyo buli muntu omuti twekolere eyo ekifo ekyokubeeramu naddamu nti mugende awo ne waba ayogera nti wegayiridde liza ogende n'abaddu bo n'agikwata erinnya ly'enkuma lyebazima. Bano baali abaana babaki babannabbi oba oli abaali babeera ekifo kyayinga obutono naye mukwetaaga kwabwe baayagala bagaziye naffe tumanyi okuzimba amayumba oluusi nga naye enyumba katiweri ekoze eki efunze tugaziyeemuko amu kyebagazi maba bakola nyimpi ose twongerekooko tebitandise butandise mulembe guno naye nabali nga bagenze bo bali omulimu gwabwe gwali gwa bulooka gwali gwa kutema miti bagategate bakole ki bagaziye naye nga bagaziya olwokutaano naye omu bwe yali ng'atema omuti embazzi nekola ki negwa mu mazzi naye omwama ono mbazzi mu famire ye maama ono nga mbazzi mu buweereza bwe tuga nti ng'abaana kyembazzi yaffe maama agenze tubagaliza Yesu basomera banyabo kubanga bwomala okuva mu nsi kwentandika amaziga wabawo essuubi omusajja yabuuza nti omusajja nayogera nti eguddewa n'amulaga ekifo n'atuma omuti nagusuulawo nagulukusa ekyomu tukkiriza ekiseera kirituuka sisoono nga bagenda nti awo ewummulira ku lunaku luli abali balina okuguluka bulungi ogwo naye gulukirimu abo mu linnya erya Yesu bakyo tetukkiriza n'asembyayo omuntu yennyini ensonga gyemanyi obulungi ennyo nti omuntu amaliza eki amaliza omulimu gwa Katonda era amala okukola ye kyaba tumuyita Katonda our creator ate gwe omuntu as a man we are co-creators to God. Why? We are co-creating tumaliriza just finishing up his work nefiye nabeera nti ye mutonzi as a creator who can make anything without using any material. But for creators, katukola ebintu ebitukoze katugatta ki materials nogattagatta emmeeza noga nti nkoze eki emmeeza eno Yesu Katonda gy'ataakola naye ng'akodde omwoyo wange kitegeera kimbambega eri basonera nnyo mu kiseera kyo kituyitamu maama ono ng'agenze wetunuulire embazzi eno yo ng'egenze egudde mu mazzi tusabe nnyo aweegudde awera birituuka musajja kuna kanisa okuza nti yagwawa ngaliwo ezigulukuka naye bulukuke mu linnya erya Yesu tubagaliza Yesu yayinza byonna Yesu ayimusa abakozi abazooleddwa yaba bayinsa Yesu alira abakaaba amaziga ate nga yetukira dda buziba nempaluka abakaaba amaziga ag'omwena ag'omubiri ekkeje muli abasole banyabo eryoke bayimuse nga tutambula okutwamulira nkoze ekiga nituwangudde mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ayokale kusenga kwe
balage ekkubo ly'okutambulirangamu. Kale ku nkomerero ebyo bituuka Yesu tulikenga abasanyusa mu maaso go muwiggwa ayinza byonna Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu nkoma y'omutukuvu ebeere naffe ffenna n'erya buli bw'adamuna emirembe ekitaggwaawo. Angumye sebo omubuulizi sanyuse nnyo okulaba bakwaya mwenna sanyuse nnyo okubalaba na mwenna abakungubazi sanyuse nnyo okubalaba. Sebo omubuulizi mbadde nsaba okuyimbayo oluyimba luno 3:15. Sewo omubuuliza amanya gange bantu tasaala mukasa. Nsabira Namirembe Lutikko Naalongo ampita jjajja. Naalongo nze namutwala mu CWF Namirembe Lutikko era Naalongo namuyingiza mu kibiina ky'abakyala abakristaayo. Sebo omubuuliza ekifaananyi obiraba si byakulimba nti nedda biki biki, naye Naalongo ne mukyala Nakalanzi nabatwala nga nze mukulembeze. Kaakati Sebo Naalongo yampadde erinnya ku bukesa kuno kuba buli omu ampita jjajja. Twogera ebyama byaffe nga bamuyita ndi kibuuliraani. Naalongo amenye February ono Sebo twaweza emyaka 5 n'omwami wange mu bufumbo. Naalongo yabadde agenda okuba metronwa. Kibadde kyama kyaffe babiri ne Naalongo nga tewali akimanyi nga tukitegeka abantu babiri kozi n'omwami wange. Naye mbazze emenyese simanyi bwe ngenda kuguma. Yoyo Naalongo bwe tuwogera bwe tuyumya ku by'abaana baffe bwe tuteesa nti omwami wange yanzaalamu abaana 12. Naye Naalongo abadde aŋŋumya ku abaana abatawaanya. Naye Naalongo waliwo omwana wange omu yafuna olubuto ng'ali amaze senior 4, omwana n'atawaanya. Naalongo n'aŋŋamba omanyi jjajja nze mmanyi abagenda e South Africa, omwana katumutwale e South Africa. Naalongo n'antegekera n'anoonya, waliwo omutabani we nga bamuyita Ssemwanga.
Nalongo n'ayogera ne Ssemwanga omwana ne tumutwala e South Africa n'empona omwoyo. Ssebo Nalongo sirina na bye tulojja, sirina na bye mulojjako. Tubadde mu byobufuzi nga tutalika ne Nalongo, tunoonya engoye tutalika ne Nalongo, tugenda ku mikolo tutalika ne Nalongo. Nsaba munsabire nga bwe tusabira abaana baffe, nange mume kubanga metroni wange agenze. Mwamikagwa kusaasidde nnyo, kusaasidde nnyo, kitalo nnyo okufiira Nalongo n'ekyalo ky'Ebukesa kyonna. Kambanyumizeeko akantu kamu nga ngenda okumaliriza. Nalongo nga siwagira kibiina ye kyawagira, naye twatalikanga bwe yagiranga nampita nga bakuŋŋaanye wano mukyala jjajja jangu n'ezija bagenda kutuwa ku ssente n'ezija. Naye lwali lumu Nalongo yanyingiza mu kintu kye siisobole kubanga nalina ab'ekibiina ng'alina ab'ekibiina nze kyesiwagira. Basanyuka Nalongo ngamba jangu jjajja jangu tugenda naye ng'amaanyi tegaliyo, tudduse okugenda okwebaza babu awangudde, naye nga nze sirina maanyi. Gwantadde ku mugugu naye sirina maanyi. Kwekutalika kwaffe ne Nalongo naye ebyobufuzi tubimaze.
Thank you.